Mukwano nje baleko kansente buli omu ali bulungi mukama yeebazibwe abasiraamu salaamu aliko. Tugenda kwogerako ku bintu ebimu challenge zetusanze mu kiyumba oba challenge zetusanze ng'osindika ssente. Naye nga tugenda sooka tugere ku challenges ng'osindise ssente. Mukwano olina brother, olina sister, olina mami, olina daddy, olina mikwano nga buli omu akubira ssente. Amina akubira essimu nsindikirayo 2,000, nsindikirayo 10,000, nsindikirayo akakadde mpolayo miliyoni mpolayo weebiti. Mukwano nkomekera kugamba bwe nti abo abantu bowa ssente, abantu bowa ssente bonna aboze e Uganda teri agenda kujjukira n'ogu, teri agenda kujjukira n'omu. So nga kyenkugamba nti tulina okwebeerera mu nze munaye contract yange yasooka e Dubai kuba namala sinyafu ne nnyingira wano eno sinyafu naye nkyali muto 2000 namala sinyafu 2014 2015 ne nnyingira wano banange nga nkyali muto simanyi kikozesa ssente banange nga nsindika ssente family brother wange mwezi no oli mwezi ni oli mwezi di omuntu gwe manya talya ku ssente zange ye daddy kubanga daddy naye namunnyingira nga n'okukubira namukubira n'omwaka nga guweddewo kubanga yali agamba ayagala nzireyo ku ssomero biki naye nga ate ku ssomero si yabadde ampeera mama yabadde ampeerera. Okitegeera omuntu agamba nti oddeyo ku ssomero talina n'ekikumi kyagenda okuwa ne mala sinyafu result zikomawo nizo ssente zintwala mu koosi ssente ne zibula ne bafuna omuntu nafuna emirimu emirundi 2 nga ndi wakujja Dubai ogwasooka olwo mama wange n'agambako sister wange anzirako sister wange n'agamba nedda babonyaabonya abakola biki erere ebyo ne biddaawo ne ntuula ne wajja chance endala egenda e Saudi era sister wange byebimu mayi maama awumiza nnyo oli sister wange okitegeera kubanga ye mukulu nze ndi first born kati oli ye second born okitegeera kati gwe oba first born baba bakulabira awe by'obyogera baba tebabikwata bulungi kati ate ebyo ne bigwawo ne wayingirayo ey'okubiri chance ey'okubiri ne ngamba maama manyi tetubaako gwe tugamba nze naawe ate daddy alina olulimi olubi n'atandika okuddawo ng'akola ki ng'omwana wange saagala agende njagala yongereyo kusoma njagala akole ki kyokka nno agamba nti nayongerayo okusoma talina n'ekikumi kyagenda kumpa ne ngamba kati nze n'atula wano mpaka munnange n'enkuba ekkubo nenzijja wano mukama n'atema ekkubo nenzijja wano tewaali wabi naali nkyali awe nga nkyali kadoogodoogo era we natuuka wano bosi wange n'ankolera birthday etabanko na mulamu bwange ne bamubuuza lwaki ogikoze n'agamba nti nno nti tukozesangako omwana muto bw'ati ffe tukozesa abaana abantu nga bakulu tetukozesangako omwana muto bw'ati ate munnange nenkola bulungi emirimu nenjikola ne batandika okugamba mulaba mulowooza omuntu omukulu yekka yakola n'abaana bato bakola naye kati mulaba muto naye mulungi amanyi kyakola mukitegeera nga nkola kino nkola kiri oluwalabu myezi 3 maze oluyiga okitegeera kale ne banjagala naye nga mumanyi ensonga endese omata ogere enkoye banange nga nsindika ssente lwensindise ssente nga ziri mu kakadde nga ndaba siwusindise oba bwali busiru oba bwali butamanya oba bwali butategeera simanyi banange nga nsindika ssente zemanyi by that contract dali zeyalya gwali ogwo 1,000 naye abalala sister brother mama we kale mami yesinda buzikwa bye nali nkola nali mbikoera mama wange era nga mami njagala mufuule musanyufu naye bano ba brother sister biki bannange bamikwano nenzira Uganda nenkolera ku sisi wange njagala dde aligende omaani tandika okukola tukwatagane n'agenda naye munnange teyajjukira nti nze nali muwanga ssente wadde n'ekikumi tekyaliyo naye omuntu yavaayo n'atandika okugamba nti nno wayonoona ssente wali tolina byakozesa ssente kubanga tolina famire kubanga tolina ki bamikwano tulina okwegeneza abantu betuwa ssente omulaba nga sisitawo omulaba nga naye nga nali nyamba famire ate nali nkyali muto nga simanyi kituufu era kyakozesa ssente
naye munnange linatuuka nga sirina ssente banange buli omu yajajingaze kubanga naddayo nga njagala kugoba ebintu ebitali bya waka nga baagala $1.4 ku $6,000,000 kisinzira mulimu gw'ogenda okukola mukitegeera kanaye ngenda kukola wakirina nga basaba $4.5 ng'alina $2.5 mukwano gwange nampulayo omwezi mulamba endala nga ninoze naye nja kuyiya nzifune naye ddala omuntu gw'owadde ssente omuntu wa famire yo yennyini omuntu gwe muzaaliwa omusaayi gumu naye nakugamba nti wali tolina byakozesa ssente so bamikwano basista babrothers ng'okimanyi oli ku kyeyo beera mwegenezi era nze kati kweno contract anjagala atanjagala kubanga omuntu akwagala olina ssente bali nali e Uganda nga ssente zimpweddeko nga ntandise okusiiwuuka zirina zinaaba mu nviiri zirina zikola bannange wenalabira ani anjagala ani atanjagala ani akwagala nga bw'oli ani akwagala ng'olina ssente awo woolabira abantu mulabe boogera ku oba ekasibusiro oba ekasani oyino kasibusiro nno yatisiko kubanga just ekyamwonoonyeko just nviiri just yazitentizi nesinga evita yazitentizi singa ali mu nnomo sibalimba naye just yatentize enviiri naye nze mulaba ono nakyo yatukanga wano n'akwatira kazini wange najja n'agamba nja kuwaayo 5,000 ogendo naabe mu nviiri omanyi omuntu okuduulira banange bankuba kyeyo bannange kino kibange ekyokulabirako listen very well my story natuukanga ekiseera nga nkaaba ndi mu buliri nkaaba nenteeka ku pressure kubanga namala emyezi 9 nga nnize ku bintu ebitali bya waka kugenda Dubai oba wanga tisi bya waka ne banimba kampuni nelya ssente zange nempakuka nengenda e Jordan wenagenda e Jordan atina bite byagaana myezi 5 sivuddeeyo so mukwano oba okola ssente yo oba ng'oli munnakyeyo nga gwe mulundi gwo ogusoose munnange omuntu akuwase leka omuntu oyo akuvume leka omuntu oyo akunyiigire naye nga tomuwadde ssente kikyenyizoba leka omuntu oyo akuvume leka omuntu oyo akunyiigire naye nga tomuwadde ssente kubanga nze abantu benawa ssente abantu benasinikanga olumu nensindika $1.5 ate by that time nawe twali tufuna $9,000 singa kati oba wakatandika okulaba abakuwa ssente ntono twali tufuna $9,000 9,000 egyo olina okuteekako kino school fees nga mmanyi nti family gyennyamba ekola ki nsanyufu okitegeera naye munnange bw'onatuuka nga sirina ssente wadde $10 oli teri agenda ojjukira nti yakuwa ssente nga sina na za bizinesi biki bannange bamikwano tulina okwesabira era tulina okwegeneza buli muntu ajja kusaba ssente omuntu bw'ajja nakugamba nti mpolaayo akakadde mugamba olina $300 kubanga ago ne bw'aba tagakusasudde itsoke eyebagundi eyebalosi ntono omuntu bw'ajja nakugamba mpolaayo $500 mugamba olinawo $10,000 oba $20,000 ebyokukwata ssente zino bw'akugamba nti mpolaayo obukadde 2 mugamba olinawo $500 omwasa eno ng'omanyi nti ne bw'anaaba tazikusasudde itsoke naye omuntu gw'ogenda family agenda kujja kugamba dada mpolaayo $3,000,000 munnange ogenda kudda e Uganda agenda zikuwaddi ng'okimanyi omulimu talina professional okimanyi nti biki era jjukira nti ssente zitukola omuntu atandika kusasula ssente mu bitundutundu bw'oba oli wakugula poloti tosobola gigula tosaaka ezikozesa ekikyonokolaki kyona osobola ozikozesa so nga mbagamba nti tulina okwebalirira bw'oba osindika ssente ng'obala era nze siddangamu kusindika ssente nga mwezi mulamba naye luli eri nga nkwata ne bwe banyongeddeko obutiipu nga mbusindika njagala family efune ekyokulya ng'ogyeko ekyokulya nga saagala mama nga beere mu mbeera yakusasula renti biki okitegeera naye munnange kyammalako enviiri omuntu family yange kennyina ngamba nti wali tolina byakozesa ssente kubanga tolina family bamikwano bw'obanga abantu abamu balowooza nti omuntu wajja okukola nga tanazaala tekitegeeza nti aba talina family tekitegeeza nti aba talina bwongo tekitegeeza nti aba talina biruubirirwa bye nze najja wano nina ebiruubirirwa byange ekiruubirirwa kyange kyali kisooka kyali kyakuzimbiramu amannyumba naye munange naddayo nga n'ennyumba
bannange mmwe nze kye mbagamba kino munnange ng'oli nkuba kiyo omuntu bw'akugamba mpolayo emitwalo 5 muwe mugambe mpole n'emitwalo 10 ate gye emitwalo 10 obe ng'agimuwadde naye ng'otomugamba direct nti ogimuwadde bw'agifuna ng'agikudiza bw'aba tagifuna tekijja kuluma nnyo mukitegeera ne wabaawo omuntu gwempoze ssente nga mwesize munayina kati n'atansasula n'okunsasula ate munange omuntu gw'owoze ssente n'osanga ate nga mubigyemu n'empalana so kati omuntu we bw'ajja nakugamba nti mpola ssente muwole eyo bw'akugamba akakadde muwa 3 bw'akugamba 5 muwa 2 ng'omanyi nti ezo zimuwadde bw'abanga kikukakatako nnyo nga toyagala akunyiigire wabanga famire yo ate wasi famire yo you just call up omuleka bulesi just naye nga twebereremu mulekerawo okusindikira abantu ab'e Uganda ssente bw'akusaba 100% musindikire 5% or 10% kubanga oyo gwenyini gwoziwadde enkera yagenda okukusikirira enkera yagenda okwogerera keeko kaweddemu tekakyalina za kunaaba nviiri tekakyalina kyakulya keeko kasabiriza laba engato ze kambadde tekakyalina bizigo feesi emyukiise bamikwano twebereremu nze kyantuukako enkyantuukako leesa okukola eno story era yo nga mpanvu lwakubanga tujja gyongeezako olulala naye mukwano abantu b'owa ssente kendeezaamu kale ogambe nti pasenti gy'obadde osindikiramu ssente sobola okendezaamu odde ne ku ssente gy'olina ku ngalo bwoti nga si kuddaawo oli natandika okwogera oli natandika ate siteeko ka bizinesi bw'aba ajja kugamba nti yagenze bweru yakozeeyo ki yagenze bweru yakozeeyo kaki mukitegeera bamikwano mbagaza olunaku olulungi please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Mukama bampeera omukisa nkyayita ebintu by'enjawulo emboozi ez'enjawulo ekibozibozi bwekyo ekikwata ku life omuntu gyasobola oyitamu bwe batyo naye nga tebiba byangu bwe tusaba Katonda buli kimu kyanguwa Mukama bampeera omukisa ke kalowoozo kange ako kembalekedde twegendeze abantu betuwa ssente tulina okugaba ssente nga ntono tetulina kugaba ssente nga nnyingi kubanga buddayo nga tolina ssente gwali owa ssente tagenda kujjukira nti wamuwanga ssente ate yajja otandika akwogere wagenda bweru wajja nakaki baleke bakwogerere naye nga tewaba wa ssente. Thank you so much. Mukama bampeera omukisa Mukama abanjagalire. Please subscribe to my YouTube channel. Yenze niwo Joan Uganda. Mukama bampeera omukisa. Bye.